bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. Zisanze abaka Era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, njagala kukwanirizaako n'okulamusaako. Mukama waffe yeebazibwe, akukuumye akulabiridde mukwano. Obulamu buli butya, obulamu bugamba butya. Njagala kukkiriza nti Mukama abadde wa kisa, newankubadde ng'oba oli awo waliwo ebitatambudde nga bwe tusuubira, ebitatambudde nga bwe tulowooza, naye Mukama tumwebaza kubanga atuwadde omukisa ate okubeera abalamu. Ekyo nno kikulu nnyo era kyakwebaliza, kubanga ebisaanya obulamu bwaffe bulijjo ebyesunga okubutwala byo biba bingi, naye Mukama tumwebaza kubanga n'olunaku lwaleero atukwatiddwa ekisa, laba tuli balamu, tukyasobola n'okuliza ekigambo kye. Erinnya lye eddungi lyebazibwe. Kizito Muluya Hannington yenze ali emabega wa kamera eno okwogerako naawe n'olunaku olwaleero, era nga njagala okutandikira we nakomye olunaku olwajjo. Nakugambye nti mbeera mukono eri ku ssomero eriyitibwa Agape Christian Secondary School, essomero eryo nga gye nkola obuweereza ng'omusumba w'essomero eryo oba muyite chaplain. Olunaku olwaleero Katonda atuwadde omukisa okwongereza ku bigambo byaffe by'olunaku olwajjo nga tunyweza ensonga enkulu ey'emikisa emikusike ensi gy'etategeera, naye oba oli awo nga ffe Mukama atuwadde omukisa okugitegeera wiiki eno. Lwaki tonneegattako ne tuwaayo okusaba ne tubaako ekigambo kye tuyiga n'olwaleero. Katusabe. Taata waffe era Katonda waffe nannyini buyinza, akaseera kano kabeera kakoowo bulijjo okwogera naffe era okutuyigiriza. Tusaba nga twegayirira ojje otuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina. Njagala kusaasirako mwenna abalina okulumizibwa okw'engeri ezitali zimu, naye okubajjukiza nti Mukama waffe afaayo. Mubiri ogwo newankubadde nga gukuluma mukwano, naye ekirungi mu byonna si gugwo. Nannyini gwo akimanyi bulungi nga gukuluma, era nkakasa ng'alina enteekateeka esingako obulungi. Si bw'ati bw'ayogera eri mu Yeremiya essula ya 29 olunyolo 11 n'agamba nti nina enteekateeka esingako obulungi eri obulamu bwammwe. Kale Katonda oyo alina enteekateeka esingako obulungi gwe njagala okukukwasa, era nga nkusaba omwesige kubanga mweteefuteefu okukuwonya n'okukujjanjaba. Waliwo abalina ebizibu ebyenjawulo, waliwo abalina ebizibu nga bya malooni, waliwo abalina ebizibu oba oliawo nga abantu baffe basibiddwa, waliwo abalina ebizibu n'okusoomoozebwa nga bya school fees, waliwo abalina ebizibu nga bya mabanja, waliwo abalina ebizibu eby'engeri ezitali zimu. Njagala kutegeeza butegeeza nti Mukama waffe waali era afaayo. Embeera eyo gy'oyitamu agiraba, naye ekiseera kye bwe kinaaba nga kituuse agenda kukola. Obuvunaanyizibwa buno obwange kumwesiga, kulaba nga tumussaamu obwesige bwaffe naye anaatuwangulira. Olunaku olwajjo twetegereza nga ekyamazima era kituufu ebiri mu nsi byonna bya Mukama Katonda, muno nga mwotwalidde n'emibiri gyaffe. Era olunaku olwaleero njagala kukinyweza ekyo kitegeerekeke bulungi, kubanga ekyamazima abantu bangi beebuuzizza nti kijja kitya okubanga n'omubiri gwange nagwo gwa Mukama Katonda. Nayogedde bingi jjo, naye ekkiriza ntandike n'ekyawandiikibwa kino ekiri mu Bakolinso ekisooka essula ey'okusatu olunyolo lw'16 lukulu nnyo mu kyokuyiga ky'olwaleero. Bakolinso ekisooka essula 3 olw'16 Bayibuli egamba bw'eti, egamba nti temumanyi? Abuuza kibuuzo, obadde tokimanyi? Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'Omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe? Omubiri si gugwo, naye yeekaalu ya Katonda, era twesiimye nti Omwoyo wa Katonda oyo abeera mu ffe. Kyava ayongerako lw'17 n'agamba nti omuntu yenna, omukwana ndaba oli muntu, kituufu oli muntu kubanga osobola okutegeera bye njogera. Kale agamba nti omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe.
Yeekaalu ya Katonda yeggwe nange. Katonda atuula mu ffe. Omubiri guno gwe nnina, omubiri ogwo gw'olina ogw'ekitiibwa, njagala kutegeeza nti eyo yeekaalu nnamba Katonda mwatuula n'alamula. Kale weetegereze gy'obeera, weetegereze by'okola, weetegereze by'olya. Byonna obikola, byonna obirya, byonna mbikola nga mbirya, naye oba oluusi nnyinza n'okwerabira nti Katonda ali nange. Tugenda kwetegereza ensonga eno. Njagala kutegeeza nti Bayibuli eyogera bingi nnyo ku bikwatagana ku obulamu era obulungi. Katonda ayagala tubeere bulungi, ayagala emibiri gyaffe gibeere miramu, era ebiseera ebisinga Katonda afaayo nnyo okulaba nga oba oliawo atuteekesaako omwoyo, atuteekesaako essira okulaba nga emibiri gino tugirabirira mu ngeri esingako obulungi. Era agamba nti tewaliiwo muntu ayina ddembe lyonna, tewaliwo muntu yenna ayina lukusa. Luvoola, lubonyaabonya, lulabirira bubi omubiri Katonda gwe yamuwa, kubanga ekyo kya bugagga Katonda kye yatuwa, kye yatukwasa. Njagala kutegeeza nti ekyobugagga kino lunaku olwajjo twalabye nga Katonda yatuwa byonna tubirabirire ebiri mu nsi, bwe twasomye eri mu lubereberye essula esooka 26 n'olwa27. Nenjagala kutegeeza nti n'omubiri guno yagutuwa nagwo tugulabirire mu ngeri esingako obulungi. Olwekyo era tuli bawanika ab'emibiri gyaffe, emibiri gino nga gigulumiza Katonda era nga gimuweesa ekitiibwa. Njagala kutegeeza nti eno ye yeekaalu Omwoyo Omutukuvu mwatuula, eno ye yeekaalu Katonda yennyini mwatuula, kubanga agamba nti nakugula na musaayi gwa muwendo oli wange. What a precious message. Katonda agamba nti tuli wuwe, yatugula n'omusaayi ogw'omuwendo. Simanyi kyabugagga ki ky'osinga okuba nakyo mu nnyumba yo. Nenjagala kutegeeza nti ekyobugagga ekisinga mu nnyumba yo ye ggwe, kubanga ggwe okukugula okubeera omulamu ne Katonda okuteekerateekera enteekateeka y'obulokozi wagulibwa na muwendo, nga n'omuwendo ogwo gwali gwa musaayi, omusaayi ogutali gwa bulijjo, naye omusaayi gw'Omwana wa Katonda, omusaayi gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Aleluya, amiina. Njagala kutegeeza mukwano gwange awulira ebigambo bino nti oli wa bbeeyi nnyo, oba oliawo okusinga bw'obadde weemanyi. Njagala kusomera bigambo bino omuwandiisi w'Abakolinso bwe yali ng'abiwandiika mu ssula ey'omukaaga lunya olw'19 n'olwa20. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe gye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe? Era twasomye 3:16, katusoma 6:19, Bakolinso ekisooka. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda? Mmwe temuli ku bwammwe, kubanga mwagulibwa na muwendo. Kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Muwala ggwe, njagala kutegeeza agulibwa na muwendo. Muvubuka munnanga ndaba wagulibwa na muwendo. Katonda akusuubira okumugulumiza mu mubiri gwe ogwo gwe yakuteresa, gwe yakukwasa. Njagala kutegeeza omuwandiisi ono agambye nti twagulibwa na muwendo. Omuwendo ogwo si mwangu nnyo gwa kutegeera Katonda bw'aba takusaasidde. Waliwo eyambuuza n'aŋŋamba nti kaakati Yesu yali afa ki n'ensi? Bambi nga tabitegeera nti Yesu Kristo yalaba nga tugenda kuzikirira emirembe n'emirembe, n'agamba nti abantu bano nina kuwaayo musaayi gwange. Njagala kutegeeza oli wa bbeeyi. Katonda akulaba nga ggwe kyabugagga kyalina mu nsi eno. Obadde okimanyi nti Katonda agenda saanyaawo ebintu byonna ebiri mu nsi muno? Bwe tuddayo eri mu byafaayo by'ensi tulaba nga Katonda yatonda ensi ng'etuukiridde, era nga buli kimu kikola nga bwe yakiragira. Ebimu ku byo bikyakola nga bwe yabiragira, okugeza enjuba. Enjuba tekyusangako mwana wattu, eva buvanjuba n'egwa ebugwanjuba. Ekyo Katonda kye yagiragira. Enkuyege Katonda yagiragira kukeera ku makya kubumba kiswa.
Enkoko Katonda yagiragira nti essaawa bwe ziwera 6 oteekwa okukookolima, essaawa bwe ziwera 9 oteekwa okukookolima, essaawa bwe ziwera 12 oteekwa okukookolima. Ekyo nakati kyekyakola kubanga eri ku komandi ya Katonda. Naye njagala kutegeeza nti omuntu ye yava ku nteekateeka ya Katonda. Omuwandiisi wa Mubuulizi agamba nti Katonda yatonda omuntu nga mugolokofu, naye ye n'anoonya bingi bye yagunja. Ekyo nno kitegeeza mukwano gwange ndaba, mukwano gwange awulira ebigambo bino, nti Katonda yatutonda nga tuli bagolokofu, naye ffe ne tunoonya bingi bye twagunja ne tuva ku nteekateeka ya Katonda. Awo ebitonde biri ne bitusinga, kubanga enjuba Katonda kye yagiragira okukola nakati kyekyakola. Naye nina amawulire amalungi ge njagala okukuwa mukwano gwange. Newankubadde ng'ebitonde ebyo byonna bigezaako okusigala ku mulamwa Katonda gwe yabitonderako. Njogera ku nkuyege, Katonda yagitondako era kiswa ku kibumba ekiteekewo. Mwana wattu gwe ne bw'ojja ne bw'obisambasamba byebadde ebumbye tenyiiga, era n'enceeka era n'ebumba ebirala. Naye nze omuntu nnyiiga era n'ebyokuzimba ne mbivaako singa bamenya ebyo bye mbeera nzimbye. Amawulire amalungi ge nkuleetedde gagamba nti mu nteekateeka ya Katonda ey'obulamu obulala, Katonda agenda saanyaawo ebyo byonna ebirala atola alokole nze omuntu eyayonoona. Naye agenda kutulokola, agenda kutubeezaawo ebbanga lyonna, naye ng'atujjukiza nti yatuwa obuvunaanyizibwa obukulu obw'okulabirira ebyo byatuwadde nga mwe muli n'emibiri gyaffe okugirabirira mu ngeri esingako obulungi. Omwana wa Katonda omuwendo, Bayibuli ekugambye nti wagulibwa na muwendo, wagulibwa na musaayi, omusaayi ogutali gwa bulijjo, naye omusaayi ogw'omwana gw'endiga nga gwe musaayi gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Olw'ekyo omubiri ogwo Yesu Kristo yagufiira mukwano gwange ndaba, omubiri ogwo Yesu Kristo yaguweerayo obulamu bwe, omubiri ogwo Yesu Kristo gw'olina gw'oyambadde Katonda yagukubwako emiggo gwe osobole okumuteekamu obwesige, osobole okumukkiriza akutuuse mu bulamu obutagenda kubeeramu kubonaabona. Lwaki tokkiriza enteekateeka ya Katonda eyo ng'okozesa bulungi omubiri gwo, ng'ogulabira mu ngeri esingako obulungi era egulumiza Katonda? Njagala kutegeeza omuwandiisi wa Yokaana yatutegeeza eri mu ssula ey'okutaano, n'atutegeeza ensonga enkulu ekwata ku mibiri gyaffe. Bw'obanga osomye olunyiri luno olw'14, Yokaana essula 5, njagala kutusomera olunyiri luno olw'14 lukulu nnyo mu kyokuyiga kyaffe kino eky'olunaku olwaleero. Omuwandiisi ayogera ebigambo ebikulu n'ayogera bw'ati, agamba nti oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu n'amugamba nti, laba, oli mulamu, toyonoonanga nate, ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Nti emibiri gyaffe buli lwe tugikozesa bassebo ne bannyabo mu ngeri etaweesa Katonda kitiibwa, ebigambo ebisinga obubi bitubaako. Abaana bangi mbawulira nga boogera mbwe ensi bo bagiryako makoola, n'obasanga nga beegaayo okuva ku makya okutuusa kawungeezi. Wagenda oyitawo emyaka 2 ng'eyali yeegaaya, ekyamazima ng'obulamu bwalimu si bwangu. Njagala kubategeeza ensi nga tugiryako amakoola, katugalye mu ngeri esingako obulungi eweesa Katonda ekitiibwa. Katugalye mu ngeri emanya nti emibiri gye tulina si gyaffe, naye Katonda yagituteresa era agenda kutusaba accountability ku butya bwe tukozesezaamu emibiri gyaffe. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda b'omuwendo omungi, nti Katonda mweteefuteefu okutuwa emikisa gye singa tunaakozesa bulungi emibiri gy'atuwadde, singa tunaakozesa bulungi obulamu bw'atuwadde, kubanga alina enteekateeka esingako obulungi eri emibiri gyaffe. Omukwano mwagalo, njagala kutegeeza nti Katonda yatutonda nga tuwadde ebyokulya ebisingako obulungi bye tuteekwa okuteeka mu mibiri gyaffe. Bw'osoma eri mu lubereberye essula esooka olunyiri olwa 29, olaba Katonda yatuwa enteekateeka y'okulya nga y'eyokulya ebibala, ey'okulya emiddo egy'obulamu, ey'okulya emmere ey'omu ttaka, ng'eyo y'emmere egenda okutuwa obulamu ebbanga lyonna. Nenjagala kubategeeza nti ensi etandise okusenguka, abantu bye bateeka mu mubiri tebikyaweesa Katonda kitiibwa. Omukwano mwagalwa, nina essanyu okutegeeza olwaleero nti Katonda mweteefuteefu okulaba nga
atuwa enteekateeka esingako obulungi eri ebyo bye tuteekwa okuteeka mu mibiri gyaffe. Bw'onaasoma eri mu kitabo kya Deuteronomy, bw'onaasoma ekitabo eky'Abaleevi, ogenda kwetegereza Katonda ng'alina enteekateeka. Deuteronomy essula 14, Katonda akuwa lisiti y'ebyo by'osobola okulya obulamu bwo ne bubeera bulamu, by'osobola okuteeka mu bulamu bwo. Bw'osoma eri mu Baleevi essula 11, ogenda kulaba lisiti eri awo. Bw'oba oyagala kulya ku nsolo, Katonda n'akugamba nti lya bweti. Bw'oba oyagala kulya ku binyonyi, Katonda n'akugamba nti lya bwe kiti. Bw'oba oyagala kulya ku biwuka, Katonda n'akugamba nti kulya bwe kiti. Naye si kulya buli ky'osanze, kubanga omubiri gwo gwa bbeeyi, omubiri gwo gwa kitiibwa, omubiri gwo gwa muwendo, gwagulibwa na muwendo nga si mulala, naye gwe gw'omusaayi gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala kutegeeza mukwano gwange alaba ebigambo bino nti Katonda tatusuubira kuteeka buli kimu mu mibiri gyaffe, newankubadde nga biyinza okutulabikiranga ebirungi, newankubadde biyinza okulabikanga obaolyawo bye twetaaga ennyo, naye njagala kutegeeza Katonda alina enteekateeka essingako obulungi. Kyava tutegeeza ebigambo ebikulu nti bassebo ne bannyabo, Katonda tayagalangako tubeere mu bulamu bwa kunyigirizibwa. Naye oluusi tunyigirizibwa olw'ebyo bye tuteeka mu mibiri gyaffe ebitasaanidde. Oluusi tunyigirizibwa omuntu n'abeeraawo akigambibwa nti abalalu abasinga obungi mu bibuga eby'enjawulo eby'ensi ez'enjawulo si balalu kubanga baatondebwa balalu, naye balalu olw'ebyo bye bateeka mu mibiri gyabwe. Era obulamu bwabwe ne bugenderera mpola mpola okutuusa nga omuntu aggyemu essaati n'asigala mu vesiti, okutuusa nga aggyemu evesiti n'asigala mu mpale, okutuusa nga aggyemu empale n'asigala mu pule, okutuusa nga aggyemu pule n'asigala ng'ali bute, ng'atambula, ng'agenda, nga tafaayo, kubanga omubiri yatandika okuguteekamu ebintu ebitaweesa Katonda kitiibwa. Vubuka munnange alaba ebigambo bino. Njagala kutegeeza nti Katonda ye yakuwa omubiri ogwo, era akusuubira ogukozesa mu ngeri emuweesa ekitiibwa, akusuubira ogukozesa mu ngeri egulumiza erinnya lye, akusuubira ogukozesa mu ngeri eyo enaagamba nti yes, oyo omwana wange gwe njagala ennyo, gwe nsanyukira, kubanga amanyi bulungi nti omubiri ogwo nze yagumuwa. Eyo yeekaalu ya Mukama Katonda mwe yateeka byonna. Njagala kutegeeza nti abantu bangi basoma Bayibuli mu bukyamu ne bagamba nti okuva Yesu lwe yajja kati tuli baddembe okulya byonna, tuli baddembe, byonna byatukuzibwa. Naye ekyawandiikibwa ekyo tekiriiyo ekigamba nti tandika kulya buli ky'osanze. Kituufu abantu bangi balina engeri gye banyoolamu ebigambo Pawulo bye yawandiika, naye bw'obanga osoma ebigambo bya Pawulo weegenderezanga nnyo. Lunaku lumu nali nsoma ku Peetero ono ng'amuwaako obujulizi ng'agamba nti ebigambo by'omusajja oyo eky'amazima mulimu ebizibu okutegeera. Bw'osoma eri mu Peetero ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiri olw'15 agamba nti era mulowoozenga okugumikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira, era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo mu zo omuli ebimu ebizibu okutegeera, abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola, era nga n'ebyawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe bo. Abantu abasinga okubula naddala ku nsonga eno ey'ebyokulya babula lwa bigambo bino Pawulo bye yawandiika. Bambi bw'abiwandiika bibabuzaabuza. Bangi nnyo batera okunsomera eri mu Timoseewo ekisooka essula ey'okuna nga bantegeeza nti byonna byonna ggwe erya buli Katonda kye yatonda. Naye olunyiri luno njagala nkuyambeko olutegeero olwaleero. Timoseewo ekisooka essula 4 lunyiri olwokuna lugamba nti kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi, so si wali kyakusuula bwe kitoolebwa n'okwebaza, kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba. Njagala kutegeeza buli kitonde kya Katonda kirungi. Bw'atyo bw'ayogera eri mu lubereberye n'agamba nti buli kye yatonda yalaba nga kirungi, naye tagambye nti buli kye yatonda kyakulya. Kasita kitukuzibwa n'okusaba n'ekigambo kya Katonda, ebintu bibiri ebitukuza ekyokulya ky'oyagala okulya.
kyogenda otteeka mu yeekaalu ya Mukama, kyogenda otteeka mu mubiri gwo. Ekisooka ekitukuza bakise ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda ye Bayibuli eno erina byetukuza ne byetatukuza, etwawuliramu. Eno ye manyo, bagita life manyo, yefuga obulamu bwaffe, yefuga obulamu bwo n'obwange. Awandiika eri mu Zabbuli 119:15 n'agamba nti eyo kye kitangaala eri ebigere byange era ly'ekkubo. Ekyo nno kitegeeza mukwano gwange alaba ebigambo bino nti obulamu bwaffe kigwanidde butambulire ku kigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero njagadde nnyo otegeere nti obulamu bwo n'obwange Katonda yabutuwa tubukozese mu ngeri esingako obulungi. Njagala kutegeeza tomala galya, naye genda mu kigambo kya Katonda okebere, kubanga eryo ly'ekkubo eritulagirira, ly'ekkubo. Njagala kutegeeza abantu bangi bawoomerwa nnyo akasolo kano ke bayita P1G, bakayita turakita, bakayita embi. Simanyi lwaki bakayita mbi, naye bakawoomerwa nnyo newankubadde nga bakimanyi mbi. Naye Katonda awooninga. Njagala kumaliza n'olunyiri luno mu kitabo kya Isaaya. Mukwano gwange mwanyinaze awuliriza essula y'e6, lunyiri olw'16. Katonda nga awooninga abantu abawoomerwa embi. Bwe nakimalayo mujja kunyiiga abaana ba Katonda abalungi. Naye njagala kutegeeza tonyiiga, naye ebigambo bino bitegere bulungi. Kagamu 6 lunyiri olw'16 lugamba nti kubanga Mukama Katonda aliwoza na muliro era na kitala kye eri bonna abalina omubiri. Era Mukama baalitta baliba bangi. Wuliriza, bagenda okutta abangi, abo abeetukuza ne beerongoosa okugenda mu nsuku. Edda nti bakasaliranga mu lusuku, ennyuma w'omwali wakati nga balya ennyama y'embizzi n'ekyomuzizo ekyo n'omusonso, baligwerawo wamu, bw'ayogera Mukama. Kale bw'oba onyiiga, nyigira Mukama. Waliwo abagamba ffe tuli mubuuza yakolanga kaaki, lwaki yakakolanga kawooma katyo. Njagala kutegeeza Bayibuli egambye, Mukama agambye agenda woza na muliro, agenda kusindikira muliro gw'oba obuuza. Ne mubuuza ani yakola embidde, agenda kusindikira muliro gw'oba obuuza yakola embidde. Ndi mubuuza lwaki yakola emmale ng'ewooma nnyo bw'etyo, lwaki yakola emmamba ng'ewooma, lwaki yakola embaata ng'ewooma, lwaki yakola eŋŋamiya ng'ewooma. Njagala kutegeeza Katonda agenda kusalira, agenda kusindikira muliro gw'oba owoza nagwo. Tewagenda kubeerawo obudde. Waliwo bempulira nga bagamba nti Katonda agenda atteekawo olutimbe, buli omu alabe nga bye yakola, bwe walaba nga birungi ng'oyitawo ng'ogenda mu ggulu. Ebyo bya bulimba, kubanga omusango guli mu kusalibwa kati. Sawa ya kwetereza Mukama waffe sawa yonna ava ku ntebe y'ekisa. Bw'anaaba ng'agivuddeko ng'omubiri gwe agukozesa mu ngeri etawesa Katonda kitiibwa, olikola otya? Saba Mukama akuwa amaanyi, saba Mukama akuwa amagezi okutandika n'olwaleero. Mukama nnyambe nga naawe bw'akuyamba tukozese emibiri gyaffe mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Lwaki obeera n'abakazi abasukka mu 6 ng'ate enteekateeka ya Katonda ya mukazi omu? Njagala kutegeeza mubiri gwa Katonda oba toguweeseza kitiibwa, yeekaalu ya Mukama oba togiweeseza kitiibwa. Saba Mukama Katonda wange atusaasire, atukwateko bwe tubanga tugulumiza Katonda, tumugulumize mu ngeri esingako obulungi. Kubanga bw'ati bw'ayogera n'agamba nti kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna kyonna, mukole byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Ebigambo ebyo biri eri mu bikolwa by'abatume essula 10:31 bw'ati bw'atunnyonnyola n'atugamba nti actually si bikolwa by'abatume, naye nga atunnyonnyola nti obanga tulya, obanga tunywa, obanga tukola ebigambo byonna, oyo Bakolinso ekisooka essula 13, tukole byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Omubiri gwe okozeseza mu ngeri y'ekitiibwa kya Katonda, Mukama akuwa omukisa. Lwaki tondegattako ne tusaba Mukama n'atuwanirira awe tukyali abanafu n'atuwa amaanyi? Katwebaze. Katonda kitaffe nannyini buyinza tukwebazizza omukisa gw'otuwadde munene nate okuyiga ku bigambo bino. Sabira muganda wange oyo mwannyinaze awulira ebigambo bino, mukwateko nange nkwateko, tukozese emibiri gyaffe mu ngeri eweesa ekitiibwa erinnya lyo, kubanga tukizudde nti yeekaalu ya Mukama. Beera wamu naffe yongera otulungamya n'okutuyigiriza n'olunaku olw'enkyo tusisinkanye nga tuli balamu mu ssaawa y'emu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe we tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa, akunjagalire.
weeraba. Bwanga kungi mu maka mu baana baffe ekizikiza kyetoolodde wonna abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa abantu nga basobeddwa n'emirimu abantu nga basobeddwa n'ebizibu abantu nga basobeddwa n'okukaaba abantu nga basobeddwa n'okusinda epulogulaamu yiino eŋŋanzi ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu eyo eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda.